Tukwebaza kubanga okyatwe ku midde kwano ku Lubalusewa TV bwe bali kubanga otugoberera eyo najjo sinzira tuli ku YouTube channel ya Face subscribing liking ato commenting otubulire kiki ekibulamu wetaaga ki naawe benyini nyine eyo gyoli tusobola okulumba eno tujja ne tufuna abo abetaaga okulabibwako ensi na biki bye balina ebyenjalo bye bakola teekawamu ensimbi abamatuga women bano nno abalina sako batereka ensimbi z'abantu batuukirire bali matuga saako n'abasanise junior schools bano nno nga nabo bakugu mu kusomesa abaana batuukirire basobola kubanga bakusomeseza omwana kuba omwaka guguno tugufundikira abalala bateekamu ensimbi bye basibalu properties and construction bakugu mu by'ettaka mu kusuubula saako n'okutunda ettaka batuukirire basobole okubanga bakuwa akataka teri muntu anyumirwa nga apangisa era takulimbanga oline bwaba n'akayumba awa rooms 2 asinga oyo apangisa bangalo batuukirire basibalu properties basobole okubanga bakuweereza onakolaleero tukomyewo wano Esindo quality pub omukulu Kibalama wagenda okubanga akuliza amazaalibwa ge wano Esindo tukowula gwena ali eyo asobole okubanga omukwasaganyizaako mu nteekateeka yonna asobole okubanga birthday naye agikuza kimanyi nduza birthday esooka birthday yange esooka yesooka okay tugenda kuba tuyitamuko ndaba wano kyenkutte wano ye budget ya Kibalama nga bwe yagikoze budget eno eraga biki byagenda okubanga aliisa abantu be oba abagenyi be ku lunaku olwo nga 24 December 2022 Kibalama tukomyewo nate budget eno wagisusudde otya biki byotegekedde abantu budget eyo nagisusudde nga ntegeeza nti ayina kyayinayo tukwasize wamu omukolo gwaffe gugende maaso ndabako wano ku budget omanye abantu so bayisizaamu ne balaba biki bibasobola okukwasizaako ndabako omuceere kiro 10 abantu banajja mu bungi ne bazirya ne bazima bajja kujja nsuubira kuba toyinza kukola mukolo nga toyina amaanyi oyina amaanyi ndabako amatooke enkota 2 era kyo bwe kiri era olw'obufunda bw'ensawo yaffe oba basobola otwongeramu bwe tugenda munva waliwo kisitekedde wano pooko mu bagenyi babajja baliwo abalya pooko ne bako pooko kiro 10 ekifo kino twakitegeka twakyawula ekifo kya pooko kiri waakyo nekyaffe ekyabagenyi abakulu nakyo abatakolagana n'ebyo nakyo kiri waakyo eno waggulu kati mwe abanaakwatagana ne pooko nja balaga ewammwe we mutuula n'abakwatagana n'ente mujje eno mutuule no lindako pooko ogitegekedde bantu bo oba ojja kubalaga weetundibwa pooko eyo ngenda balaga weetundibwa n'abali bamanye wesangibwa wano ku paleti lindako bw'ojja ku mukolo oli bw'anajja ku birthday tajja kugisanga nga mugifumbi abula ojja kumulagira bulagizi nti gwalya pooko ogenda wali webale nnyo webalire ddala kale ate ku budget nga kweri ku budget eno pooko eno kyeŋŋenda okukola budget eno kyomubutuufu tukkirize pooko eno ejja kubaawo kwolwo olunaku era ekifo weekiri kifo kirungi nnyo kifaanana bulungi abaagala okulya ennyama eyo abagiwoomerwa wajja kubaawo era ekifo wekituukirwa era wekisangibwa mujja kuba mubirawo kati omuntu yenna nga aliyo ng'ayagala okuyambako ku nteekateeka eno ayinza kuyita ku ssimu ki nga akuteerako akantu essimu gy'asobola okuyitako asobola okuyita ku ssimu yo yennyini nedda mukama wange enamba gye basobola okukuteerako ensimbi abantu abasinga baagala nnyo okuwa omuntu oyo yennyini kukikwatako essimu toyina essimu yangwako yagwa yagwa toddanga muggula ndala nga nkyayitira mu bantu bye tulaba waneeno ndabako amasowaani 5 amasowaani gajja kuba 50 gajja tuyambako n'abaana baba beeyongeddeko banaatuyambako ne batuwa kati amasowaani lwaki gali 50 ate fooko nga ziri 15 anti olw'okubuzibwa kwa fooko nateekawo ezo 10 babanyozibuza baziboloza buli omu ayina oli bw'amala okulya ng'agenda nayo ndabawo sanitizer era alina okubaawo ku nsonga eriwo ey'obulwadde buno bwe tulimu era yaba alina okubaawo mu bungi nga sirabako bayimbi
abayimbi tujja kuba mbategeeza kubanga olunaku olwo lugenda kuba lunaku lukulu akageri lwe lugenda okubanga 24 abantu bagenda sula mu bidigida nze nja kuba mbategeeza era nsuubira ojja kujja nkubuulire ojja sanga nkitegese bulungi ekyo kiki bayinza osuubira ekipya kyebayinza okusuubira ekipya ku birthday noga ndi bannange gyeyo kambategekere kino mujja kukiraba kyensuubira nsuubira okubaawo engeri gye mbategekedde njagala mulabe ekifo kino Wallet Pub abatakimanyi njagala mbe nga ntunda ekifo kino era bonna abanyumirwa abayina emikolo gyabwe egy'enjawulo babe nga bajja mu kifo kino era tujja kulaba n'essanyu eringi kuba nsuubira tujja kubaawo ne kubayimbyawo tujja kubaawo ne kubagenya abakulu abakadde banaabeerawo abakuzaala abakadde bajja kubaawo bonna we bali mukulu kagwa wali namuyita mukulu kagwa yakuzaala yanzaala badate bulijjo sikimanyi yanzaala era yennyini kifo kino ate omukadde maama mama Debula naye ajja kubaawo kutekana ne ba best man abajja okubeerawo ku mukolo nga Master Baguma birthday ogenda kubaako ne ba best man bali bameka ba best man mbadde nategeseyo Mr. Baguma Sebina Fred Sentongo abakyala oyina abakyala abakyala bwe bali awo kati abakyala abo akageri ke badde bakyasoma kyembadde nkyalinda kuba njagala baana batoototo saagala bakulu nnyo bajja kunsumbuwa abo kati nga bakolayo emperekeze okundabirira okunsiimula katuuyo ku lunaku kati bwe tuddako emabega okusoma ku Kibalama gwali kutya okusoma kwange nasumbuyizibwamu nnyo kuba sijja kulimba nze nasoma naye nasoma kera nakoma mu kibiina kya musanvu kuba nalumbizibwanga nnyo obulwadde obw'enjawulo kubanga bwe natuulanga okulawujira ebibuuzo nga ndwala ng'otwotunkwatira ku pepo bulwadde ekyobo Kibalama simanyi nga weebaka ng'okutte boti kati nga leero ebibuuzo oluba okujja ng'otwotunkwatirawo waliwo omuntu yatayagalanga okola ebibuuzo kati ebyekyomusanvu wabikola nabikola nembikola nembimaliriza bulungi naye subject gye nali nkola obulungi mu butuufu kwolwo gye nabwa kyokka endala nze nali musajja wa mathematics ng'obala naye zino zonna English science nazikola bulungi naye mathematics namugwa ku kyokka nga bulijjo kyokka ate nga gwe nkola gwe nali nsubiramu ekinene kati zigenda wazifunamu mmeka waliwo kisinziira kubanga ebbanga ddene gye nakomamu okusoma sinza kulimba osomera mu masomero kyago nasomeramuko nze nasomera ku masomero ga njawulo kuba baby class nasomera mu Buso primary school nensomerako Namulonge primary school bwe navaayo Namulonge nendyoka njija nensomera ku SK Nursery and primary school Sindo osomera masomero asatu uli wamaanyi kati abantu abakulu babaleeta ebirabo ki mazaalibwago abantu abandaba ekisooka kya byonna mbadde njagala okunnyambamukko wano mu byenfumba bye bikyandeetedde obuzibu nga ki ebyenfumba tukwasaganyize wamu ku nsonga y'emmere ddala enva ezo oli bw'aba ayinayo tugeze pooka akuweereza bw'aba ayinayo aleete bw'aba saagala pooko okusinga emmere ebya pooko byo atunda awo yajja obyekolerako kiyinza omuntu alina okujja ku mukolo ng'amanya alina byalina okwegulira wali kati ekirabo tugeze gwe omuntu agaga nti Kibalama njaga ku mukolo gwe mugulire ekyokunywa ayinza kugulira kyakunywa ki nze ekyokunywa kyo ku mukolo ogwo sijja kulimba mujja kumpa naye olw'essanyu eringi lye ŋŋenda okubaamu ekyokunywa kyo mujja kigula naye mbadde nja kinywa ng'omukolo guwedde kyakunywa ssanyu ennyo neepitawo osobola okujja n'ogamba Kibalama muguliddewo kuleetize ziizo ezibbi
gwe nojja negundi yange basa yange bwe aliyo ebyokwambala engoye wazimaze dda ebyokwambala era ngenda kwambala ng'era bulijjo sigenda kyukako nnyo era kwolwo nyinza okwambala ekkanzu ng'omusajja omuganda bwawe kituufu nekkooti bwe naba nfunye jajjambala okay nga tufundikira abatula abakoowole wabulire ennaku z'omwezi wabuli eki kyobayitaagamu n'obuwagizi bwabwe naki naawe obaagala bajje bakubeererewo basobole n'okuba nga bakuwaayo kye bakuwa ku bajeti eno nga bweri bajeti ng'ogibayitiramu balaga nti kino kyo nakigezezaako kuba sinalabawo paid waliwo bajeti zetwerolaba nga waliwo ekimu nti wakisasudde edda kyawedde anti kati bw'onodda bajeti eno mbadde naakagikola okay naddala ekigenda okusinga okunsumbuwamukko omuceere ogwo n'amasepiti gano kyembadde njagala n'ennyama eno kubanga nsuubira singa kibadde kisoboka twandifunyeyo ku bantu bange bembadde nsuubira naddala ng'ab'ekitundu bo bagenda kujja mu bungi era nakati bo beesunga lunaku bo bagamba weetuli kati ab'ekitundu bewakuwaddewo ab'ekitundu bo nga bo bagambye kye banaasobola kubanga era nejembeera eyo yonna bampita ne bagamba omugole batandise edda neryobugole bakuyita mugole ompita wakusema kakati nekirala bannange nze kambabuulire ebintu bino mubiraba tebikoleka naye gwe bw'oba olaba bajeti eno engeri gyengendo gikusomeramu eyo gwe bw'oba nga olabye omukolo guno nga bajeti eno ngikusomeddemu gwe londako kyonookola ki kyonoosobola bajeti eno bajeti esooka ekintu ekisooka naddala tuyinayo rice tuyinayo kiro 10 kilograms ekyokubiri tuyinayo rice egenda kuba rice egenda rice anti gwe muceere nansonyiwa kiro 10 amatooke enkota 2 kyekyo sigwa biwandiise nedda lindaku anti omanyi osooka kwetegereza newabaawo ne chocolate no chako newabaawo chako chako ensawo emu n'ekitundu waliwo nekino kiwabuusi kyo eno gundi market bagita batya kozi nsomera mujigirita miti anti nali nkoyemu nansonyiwa miti kilo 15 newabaawo bread bagenda kulena emigaati abantu bange bayinza obutalya kunywa ku kyayi naddala abafumbi balina okunywa ku kyayi tujja kubaayo negundi 25 newabaawo soda kuleti tubadde tubagambye kuleti 3 bia kuleti 2 walagi tubadde twagalayo ekidomola kimu tonto akagereke tuli abasawo abaganda sijja balimba tonto n'ekidomola kimu newabaawo soloti ndowooza obusawo bwe busatu tebumale bujja kumala oba tufune obusoloti kiro 10 sijetyo bwekiri tomatoes zigenda baza mitwalo 2 zenyanya onions 2 kitundu tomato sauce gumu gwen tomato sauce katwalira gumu
Ki? Ebadde no kisome bulungi aha. Market curry. Meat curry. Meat curry. Owe curry powder oli gwe bakozesa omu. Anti oyo gwe bakozesa. Okay. Anti nabiwandika nkoyemu nansonyiwa. Okay. Beans. Kira 5. Sijja kumala. Agnuts. Groundnuts. Siwe chiri. Bechiri bambi. Groundnuts. Omaji sesa. 5. Tigo abiwandika naye. Cooking oil. Era nayo kira 5. Okay. Chicken. Enkoko mwagala 10. Zitubadde twagala. Okay. Kubanga enkoko etambula nnyo ku mukolo okusinga. Kituufu. Tetwagala tuweeko bagagga. Ate omwavu asigale ng'akolima. Okay. Pooko. Era iyo twagyogeddeko dda. Kiro 10. Kiro 10. Okay. Endongo. Alala bagenda kusabula. Endongo 5. Yukira abantu besunze speech yo. Anti endongo. Endongo yo. Yo bannange mugenda jikuba okuva ku macha. Paka ku Christmas. Musibenga mudigida. Okay. Paka. Kibalama agabudde. Dala. Aha. Emmotoka. Ate yaki. Emmotoka evuga omugole. Ogera bagala na kuvuga. Muloka ki? Mukolo gwa kuvana mu church. Wanji tata. Ese. Muloka ki? Oba leta limuzini oba leta ki? Sikwogeno leta. Ati hii tukwasaganiza wamu. Okay. Ali agenzoka anze njimuwadde jja muvuga omugolo. Eyo emmotoka egenda bba ya mitwalo 2 gokka. Okugipangisa. Okay. Tents. Badde tufunayo 3. Mukolo gunyume. Mitwalo 10. Esepiti twandyetaazeyo ndowooza bwe ziba nnene Esepiti nga 6. Esepiti 6 bwe ziba nnene zijja kumala. Fox ziba 15. Okay. Ndoza venue. Eno venue yo ndowooza waliwo kamera. Sanitizer. Lida kwa Kibalama. Venue mwemuli. Venue mwemuli ebyo. Mbadde manyi venue kyekifo. Kubanda bako wali venue wali pub. Anti venue wali pub. Ebintu ebigenda okukozesebwa mu wali pub. Okay. Yakwase nerabirawo use. Okay. Using the wallet pub. Okay. Nga tufundikira ebisembayo. Nga tufundikira. Mpaayo. Mpaayo. Bia mpaayo ku bio. Buli mwana. Mpaayo ku bio buli mwana. Okay. Come one, come all. Nze Kibalama Godfrey. Amen. Okay, nga tufundikira abantu bakoole obasabe obuyambi kibiina ki kiwa kibiina ekiteekamu sente ekibiina waliwo ekibiina ky'okonyeekaawo njagala ekibiina kya Matugga Women and Development Sacco Matugga ekibiina kya Matugga Women's and Development Sacco mbalamusizza nnyo n'okwagala okungi mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba era mwebale nnyo okutuwuliriza era mwebale nnyo n'okuteerawo ensonga zino okubanga munnawansi
mutuukibwako ensonga n'afuna okuyambibwa mu butuufu bwakyo neyanziza neyanzeeke nsigadde nze Kibalama Godfrey Onesindo Quality Park. Okay, tweyanzeeke gwatula ku Lusewa TV olunaku lwa leero tubadde tukomeddewo Kibalama atunyonyole ensonga y'omukolo etuseewa era wuno atunyonyodde atulaze nti budget ye bwetu bweyimiridde yeetaga buyambi erimmwe gwe wenna ali eyo ng'osobola okukwasizaako Kibalama Godfrey asobola okuba nga akuza amazaalibwa ge ag'omulundi ogusookera ddala ennaku z'omwe zijja kuba 24 omwaka guno gwennyini nga December. So gwali eyo osobola okutunga mu budget eno n'olaba kiki osobola akatono koolina osobola okukamuwa n'asobola nga akuza amazaalibwa ge ate nga bakoola okubeerawo omanyi omuzungu aga the little you have can make a difference. Akatono ako koolina bw'okamenyako n'okawa ku muntu kasobola okukolawo ekyenjawulo. Tweyanzeege esigadde nze Ajje Samuel wamu ne Robert Musanje.